ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Kuchenda muzamba kasiza za Ruvamo Radio Simba empologoma enunje edembe nkubuzako na josinzira okula mpozi ngate otumude ne kugamba nti oli wakabinyo bale kubira mpozi ngate ochubya bulungi nyo ne tugamba nti osobola okubira mpozi ngate otufunira ku www.afcloud.com ekintu tubira mpozi ngate tukikwasaganya bulungi nyo ate mpozi zino okusobola okubira mpozi ngate osobola okubira nga programs zino wazisubidwa bulungi nyo ate no beranga ozifuna akugundi okukugamba downloading app ya Afcloud oja kubira nga ofuna bulungi nyo Wolokoso obo osobola omulumba wali eri mpozi ate ku BOCAT TV gena wali ku YouTube channel tekamo kigambo nti BOCAT TV oja kubira mpozi ngate omufuna bulungi nyo nze Sula Senyonga Mr Mosquito Mwami Nsiri Haji Titi bya omubwati atenga mpozi nkugambe ekintu kimu kyokka mbanyingirawo ne Wolokoso mu weekend taxi naye nga nkukulisayo yonna nagwe gyobadde ne tubakulisayo mpozi betwabadde mu kwanjula wali eri mpozi ebuwambo Salongo so wakiryanga mpozi nga ayanjulwa Nalongo Rose wali eri mbakadde ebuwambo nembuza ku batuze ebuwambo mena mugamba mutya wala omukyala wa mobile money awo ku kisayo wenyini ku kona awo wenyini kubuzizako njagala ekintu kimu kyokkogambe nti Wolokoso Chali wafe Wolokoso Oyaye yangu otobusa Bademu Wolokoso Haji Titi byalutuwe njagala kubalina kubulola wabulira obulola nawe Haji Titi byalutuwe nedda njagala kubalina kubulola kubanga kati sawa eno neta kusalamu Assalamu alaikum Haji wafe omubwati wa alaikum salam bahajati bange mweka ombwe bati Haji Titi byanawe mulwagala Haji nawe lutawe ndutandikirewo aba baby wanyini awo nawe Haji Titi bya okay Kulwokusatu lwa wiki eno mpozi yebadda independence ya Uganda nga tuweze emyaka 5 mpozi egyobwetwaze ate era nga kwe kwabadde mpozi kwabadde omukolo gw'okukyala kwa mwana mulenzi Hamza Sebunya nga akyala mpozi ewabarema era omukolo gwagenze bulungi nnyo nga ate mpozi nga bwe mwagulayo mu bifaananyi wabula gwabadde gujjudde fiti enyimba bwezityo mpozi zezabadde zitambula wiki eno yonna okogattako n'ebigambo mpozi ebisoomooza ebisiga obukyayi ate mpozi nga byabadde byabulabe nga birumya abantu abamu mu mitima gyabwe era wano mpozi ku mukolo gwennyini Sheikh Muzaata mpozi ng'ono naye yabadde azze ku mukolo ogwo olwaweereddwa akazindaalo ate mpozi yayongedde kusajjula biwundu bwe yabadde agamba okwogerako mpozi eri abaana bano wano weyakumidde mpozi ate weyawandulidde omuliro ng'aguza eri mwana mulenzi Eddie Kenzo yali mpozi muninkini wa Rema ng'amuyita Love Nigga Semyekozo wano mpozi weyakoledde ne statement eyabadde ekyasinze okubeera ey'obulabe eyawuniikiriza ensi buli omu n'agamba kulise nti kulika Love Nigga buseki Semyekozo obwo tebuwasa bumalirawo tukyetegereza ate akati beeyo omanye omukazi alina okubeeranga maama wo si lugendo wa Semyoko tuwulire ebyekiyayi tunaabikiriza saagala kuntabulatabula kati aboliza okusanganga ebirala byonna byenjogedde tebajja biteekakubateekako kali kagendo wa Semyoko teekako naye tikuwano tumuwaffe mu linnya lyaffe ffenna nga bwe tutudde wano abaliwo n'abataliwo ne bamaama bafe ab'endiga Mukama be yatwala nabo bategedde nti omwana wa Nabbosa asazeewo naye wasazeewo bulungi webale nnyo webale ddala ebigambo bya Sheikh Muzaata ebyokugamba Kenzo agende mpozi awase nnyina byabadde mutuufu nga biruma nnyo wabula kino tekyayogedde kumwongerako mpozi bigambo birala yono naye era yavuddeyo n'avumirira abamawulire Muzaata mbu
babadde nga bawandiika ebigambo ebitaliko mitwe n'amagulu nga Sebunye bamwagaza bannyina era bangi nnyo beyalazaawo n'agamba oyo omwannyina wooli n'olwo omwannyina wooli ne baba kubanga bagamba mbu bonna babadde bakyala ba Sheikh Muzaata. Kati simanyi ebijja ali abijjeewa biri ebifaananyi ebiri ku Facebook. Byone bwe nalaba nga naye baamukuba abasirusiru baamuteeka ku mawulire era oli n'abeerawo nga ye news editor yagenda n'asoma n'okusoma jinga n'ateekako n'agamba nti omusajja muntu w'abakazi nnyo n'olaga omusiru gwe n'olaga ne mwannyina wa Sebunya wali awatudde gwe mwateeka ku mawulire mbu simanya mukyala wa Sebunya bw'abanga omujinga abaleetedde nga amawulire fatabayirano take your time geetegereze kali gwe bayita abasengezi b'amawulire musengejja ki oyugasiya ebyo ebigambo byabadde byaba news editor b'empapula z'amawulire ezawandiika zonna ku Rema. Ebigambo bya Sheikh Muzaata byabadde bisugira ddala obukyayi era nga bya busagwa eri Eddie Kenzo n'abawagizi be ko n'abantu mpozi abamanyi empisa za Buganda era wano Kenzo we yaviriddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook mpozi n'ayanukula Sheikh Muzaata ng'amugamba bw'ati nti Sheikh Muzaata sebo obubaka bwo mbufunye neeyanziza naye ebyembi mama wange yafadda emyaka nga 2 emabega era yensonga lwaki nawe ondabira mu kifaananyi mwondabira singa abaddewo osanga sandibadde semyekozo nga ggwe bwontwala. Sheikh Muzaata onvumidde mu maaso ga muwala wange ng'akulaba. I don't think that was a good day for her. She will never forget about you. Thank you Muzaata. Allah ajja kulamula ku lunaku luli inshallah. Assalamu alaikum. Ebyo byabadde bigembo bya mwana mulenzi Eddie Kenzo ng'obusungu bumutta wano mpozi we twanoonyereza Swaba Kasumba kubanga mwana Muisiraamu atali mu myaka gya Eddie Kenzo naye bambi twagenza okumunoonyako ng'akyali mu Denmark mpozi ku mirimu emitongole wabula twasobodde okumufuna n'atugamba nti ebigambo Sheikh Muzaata bye yayogeredde Kenzo ebyokumwagaza nnyina n'okumuwasa kyabadde ekintu kya bulabe nnyo era ye nga ye akigeraageranya n'omuntu mpozi akutte mundu natta munne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oleta muganange sula ze Kasumba Abdurashid Sohaba wa Kabaka religious representative wuma zeno munange ku nsonga ya Sheikh Muzaata nalumiddwa nenyamidde okulaba nga kitaffe mu Katonda mukadde waffe asobola okubeera nti obooli awo ayogera bw'atyo eri abaana bano tekiba kyakuyiga tewali ngeri gye bayinza mukoppa bigambo byafulumiziddwa munaddala eri Kenzo. Toyinza gamba musajja maama we yafa emyaka 20 emabega n'omugamba agende kati ku mayiti simanyi oyinza kiyita kubanga kisinga okutta kisinga okuvuma kisinga okujolonga kisinga okukyayisa kisinga buli kibi ky'omanyi ky'oba omugambye mazima ddala ga Katonda n'omuyita ensogasoga ffe omujjajjaffe okutugamba nti gwokuze muwawe olinga gusogasoga aba kwagambye bubi oba okitegeera enkola gye yakozemu si nnungi. Wano Swaba Kasumba we yeebuliza ekibuuzo nange ekyannemye okuddamu n'agamba tamanyi lwaki Sheikh Muzaata ensonga ezimu azikyamukiramu mu kukyamuka ennyo n'afuuka ekintu. Simanyi oba lwaki ebintu ebisinga birimu okukyamukiriza yavaayo gwe bayita. Saba Allah atusaasire ffenna atuluŋŋamye kubanga teri wankomeredde ewaffe musiraamu tumanyi nti buli waggulu omanyi wali asinga naye ku kino kirabibwa nanga atali mumanyi aba okitegeera. Saba Allah atusaasire. Sheikh kyemmanyi Kenzo talina kyayinzamu tasobola kumusonyiwa kyeyamugema ekinene nnyo okujjako Allah yalina okubalamula bonna ku lunaku olw'enkomerero. Saba Allah akkirize oba oli awo buli omu asobya naye kino ekya Sheikh kyasusse. Okusinziira ku Sheikh Muzaata agamba ensobya zikolebwa baana balenzi kwe kulwawo mpozi nga tebannawasa baana bawala ne babalindiriza oba oli awo oluusi n'obutabawasa. Yenga nno Swaba Kasumba akugiddeyo ekyawandiikibwa n'agamba nti oluusi abaana balwawo okuwasa olw'ensonga embi oba embeera embi eri mu ggwanga nga bw'owulira wano.
Alhamdulillah omuntu okuwasa amangu si kibi era nga kya mu busiraamu naye okusinziira ku nsi gye tulimu ensi yakweya sente ezibuze abantu wonna buli kyogezaako ebintu tebitambula emisolo mingi tosobola kuwasa mwana w'abaana nga tonaba kweteekateeka kati waba weteekateeka weeruwa obudde mateeka g'obusiraamu mangi naye nga gakukwata okusinziira ku mbeera gy'olimu kubanga bwe tuba tuziika tulina kamwana ndani oli olutale tukuba naye omuntu olowooza bw'afiira mu mayinja we batasobola kusima tebamuziika mu busiraamu bamuziika ate nga ko baba tebakasimyewo naye era bamuziika mu nzika ekisiraamu kati kigeze nti Kenzo essaawa zino omufu abadde yamufaako ng'ali mu mayinja alina okubawo oluta nga talaba walukuba nga tasobola kusonsekayo eri mwana ndani kuteekayo mayiti naye nga alina okuziika mu busiraamu oba ekitegera egizampo gye nkuwa kakati omuntu yandibadde awasa ng'obudde bukyali naye eggwanga lye tulimu lyabbula mirimu kati okweyiya kwe kungi. Ebyo bigambo mpozi ebya mwana mulenzi Swaba Kasumba wabula twabadde tuliawo mpozi ate ne zireeta omwana omulenzi nga naye musiraamu muyite Mayanja oba Big Eye ngono mpozi yaliko mukwano mpozi gwa Edi Kenzo era nga baliko mu kibiina ekimu agamba lwaki Sheikh Muzaata avumirira oba avuma mwana mulenzi omusiraamu gwamanyidde ddala nga tasoose na kunoonya bizibu ki bye babaddemu abaana bano ababiri bubadde obuzibu bwavuddewa era eyo yabadde asaana okwogera ku mukolo omuntu okuvayo n'ojajinga omuntu nga tolina kyomumanyiiko. Sheikh Muzaata ffe tumuwa ekitiibwa nga mukadde waffe Kenzo musiraamu ndi musajja musiraamu so omusiraamu munnaffe bw'avaayo n'atujajinga mu ngeri eyo nga tamaze kuwulira sayidi ya muntu n'ojajinga omuntu ng'ate omujajingira ku mukyala gw'ayinamu n'omwana oba okoze kino kikyamunya. luno olutalo njagala mulwawule temulwekuusa ku lutalo lw'eddiini kino ekintu kyabadde nga kiri wonna kikwatakwata ali musiraamu n'omusiraamu bw'atyo okubyaza ebitambula ku butambi mpozi obwa Sheikh Muzaata abantu bangi buli omu obadde asuulawo komenti eyiye era wano mpozi ku mukutu ogumu we kwabadde akatambi mwana mulenzi Salvador comedian we yakagwiriddeko n'akalaba n'akola komenti mpozi naye yabadde kabuna mawanga n'agamba nti Sheikh ono nga katafaali kenyini wabula ekigambo ekyo kasita kyawulikise mwana mulenzi Ashbaga Kato n'avaayo n'alumba Salvador bwe yalumbye Salvador n'amwogoloza bubinyo n'agamba kati bonga abasiraamu biki Salvador n'amugamba luno olutalo tebikwatagana ku bya ddiini Sheikh Muzaata nga y'omukulembeze avaayo atya n'ayogera ebintu bwe bito ku mwana omuto omuntu oyo abaddewo nga yeebezaawo n'agamba ye talina na bigambo byakwogera ku Ashbaga Kato kubanga bwana buto bunoonya likes. Something that a leader shouldn't say. You cannot tell somebody gendo wasenyoko. That was very, very wrong. If you have a mother, you can understand to say there was nothing about religion. And then Ashbaga Kato yomuku bavudeyo kusata. Tonyeza kakasiro. Young people looking for relevance. There's a care you get over. Why did he attack me? He only wanted likes. The reason I got offended is because Eddie is like a youth. He's a youth like me. Yes. He's a guy who has struggled to make it where he is. His story is very, very inspiring. Besides the fact that we are all in the industry, Oli Omulenzi alina muganda wange. Nkugamba olutalo lukyayindira ddala. Salvador agamba kino mukikwate nnyo bawalammwe abayayanira obufumbo. Okusinziira ku Salvador comedian agamba nti obufumbo tebuliko formula lwa nsonga. Ye kitaawe ne nnyina bafumbiriganwa nga Salvador ali Makerere ku campus. Agamba nti omukyala gw'ayina ewaka ya amazina y'emyaka 10 nga tamukubanga mpeta era bwe gyaweze n'agamba kamukuba ekidaala kitegeeza obufumbo tebulina formula waliwo abewasanga ba myaka 2 waliwo abewasanga 4 waliwo abewasanga 5. When this thing happens, everyone's heart, including me. My heart was broken. But you cannot blame anyone because people move on. People make decisions basing on what they want in life. I don't want a decision here, and I wish her all the best. Okay. Kenzo, because he did not make a move. Okay. Me, my parents go to wedding 2006. Nandimu campus, second year. Okay. We are 8 children. I'm the second school. I was in second year when my mother married my mother in church. It's a very cool formula. I've been in Captain for 10 years, but I just don't have it here. It's a very cool formula. Very cool. I know. Nkugambye nti Sheikh Muzaata Nuhu batte yawalampya mpozi motoka ya nnumba kubanga abaana abaleeta bakyaleeta
wano waliwo munywanyi wange mpozi nga yavayo ku nsonga ezimu ereze ensonga semasonga muyite penge wano yewe yavirideo n'atutegeeza nti Sheikh Muzaata akyamuka nnyo naddala nga waliwo piraawo era ye akugamba nti Sheikh Muzaata bamuwadde emitwalo 5 gyokka n'avaamu kasasiro. Ebinfuna bimufudde omuntu ogwo atategerekeka so nga ate Muzaata yandibadde omuntu abuulira eggwanga kuba izerinda naye abeera nga yenyigira mu bintu by'okubeera nga assa wansi abavubuka ajereerera ebintu ebyo bimufuula liida atali mwerufu. Abasiraamu baagala nnyo nzaalibwa abantu abasiraamu naye mulimu abasiraamu abakutamiza obusiraamu kati gwe omusajja Muzaata sitamu talina kyayinza kukuwa kwanza nabessekunye embeera engeri etegese nga tonnaggwamu zino olulusulusu ezikuyiika buwola bakaceere towanyigira nnyo mu nsonga z'abavubuka abato batalize kwezimba tolina kyomanyi nnyo ku bulamu bwa Kenzo na Leema naye obuzibu buli nti gwe obeera bubeeza nomeketa amannyo olabye gundi n'obeeraawo muzeeyi tuva ku kitiibwa negenda nkola nze empitibwa Penge n'empitibwa okumusonga nga zino ziba zigaanye okubeera nga zitangazibwa bakuwadde enkumi 2 ez'amafuta ne bakuwa emitwalo 5 kimbere yazikuwa ndikati emitwalo 5 seeka omulamu egerera emitwalo 5 aye nogende gasiya olina ebyana ebiwala ebikulu eripawo wati wasabyanabi ebyo mbadde sibimanyi nti abaana tebannabawasa Penge waayi waliwo byobadde tonnafuna okusinziira mpozi ku patro zaffe okusinziira mpozi ku byobadde tomanyi obadde okimanyi nti amaka Rema mpozi weyakyaliza omwami we bapangisiza mapangise era nga gaali ga mugenzi mabirizi okusinziira mpozi ku full figure nga bwatutegeeza waneeno ate yenga yenna bafumbo n'agamba mbutuufu talaba mukisa gugenda kubeera mu bufumbo bwa Rema lwa nsonga emikisa giva mu bazadde naye ate Rema ate emikolo teyagitutte mu bazadde. Sisuubira nti Rema Namakula agenda kuba n'emikisa okusinziira ku kyabaddewo nti n'ennyumba gye bamwanjudde sisuubira nti Rema Namakula kikyere kati ekikyere anoonya n'opangisa ennyumba y'omugenzi mabirizi mazima ddala kani imagine ewammwe ne wabeera watya ne waba wasiiwuufu ne waba watya n'obeera nga kayumba kasubi emikisa gy'obufumbo giva waka yebeera ewammwe ne basenga bageteegete abantu bapangirire n'abantu abakubeereddewo mwandisimye ku bantu wanda ojjukira Rema Namakula ne muwala we bakubeererawo bakulabiridde kabeere Kenzo eyo si ensima gye mwandisimye Kenzo omuntu eyakujja mu buddo gavana Uganda okugula ebizigo nawe Yerusa sisuubira nti ekyo Kenzo mwandi musimi we mutyo. Nkugambye wabaddewo byobadde tomanyi naye omukyala full figure akyabise ensula okusinziira ku full figure agamba Sheikh Muzaata si yandibadde ayogerera abaana bano ebintu bwe bityo lwa nsonga naye yennyini ayina bawala be mpozi abaadibira ku lujja ko yeka abakwate n'abatembeeya era oluusi abasinga atambula nabo ku mukolo agenda abagabira abagagga nti abaye muwasa abaana bange nga bwe bamuwaddoola. Kyali kyakusomozebwa kyamaanyi nnyo era kyannaku nnyo okuba nga Ssebunye yawasizza omwana ne nnyina omwana wa Kenzo mwadde muteeka ku mikolo gimukwatirako wakyovula yadde asuna omusajja yadde amukuba amusindiikiriza n'abantu bamutaddeko mu kontrolinga nga wena otandise okunyiiga okyuka otunula bukambwe tebakifuddeko lwa nsonga nti omwana wedde ebintu byalaba byakumwesitaza ne muvuma kitabi mu maaso g'omwana. Nkugambye bikyagendera ddala mu maaso era mpozi tokyewuunya nnyo ne kano kakulu n'amaanyi g'alina n'ekitiibwa ky'alina tikintu ekyadde ky'amakulu okwogeresaawe sisuubira nti Sheikh Muzaata mu bakazi balina mulimu nnyina ko akiza alina kuliko nnyina sikisuubira kalumyemba kensobola okujjukira ne ku mukolo gwa mbuga emikolo egiriko abagagga gitera okutabula abantu abo n'alabako ku bawala be ng'alinga batembeeya kuba omuwala we yamuwuuba na Pemba ne bamugulawo ddoolo bazaali mmeka namugamba muwasa omuwala wange wuuyo biki something bwe bityo. Ku lunaku mpozi lwajjo oba olweggulo olwabadde lwa Juma Sheikh Muzaata mpozi yabadde alinako Juma waali ng'asaaza era ng'ali mu kutuba wabula before ekiro kya Friday ekiro kyabadde kya Lwakuna ku Facebook ne wavaayo page ng'eriko Sheikh Muzaata ng'alaga nti yeetonze ebintu bino byatambudde mpozi ne biwubisa bangi omwabadde ne Martin Beta ono mpozi nga ate ye manager wa Kenzo wamu ne Swaba Kasumba nga balowooza nti peegi ntuufu kituufu omukulu Muzaata yeetonze wabula olunaku lwajjo Sheikh Muzaata yagambye yetasobola kwetonda bye yayogedde tabizzaayo era eyo Facebook page busiiye yabafere ye talina Facebook page n'emu
nakugambye Sheikh Muzaata amagye ge yalumbye mpozi yabadde tagamanyi maanyi gaago gana amagye ga ku ttaka okusinzira mpozi kubawulidde ebigambo bya Sheikh Muzaata ng'abyogera mu maaso ga muwala wa Kenzo bagambye ekyo ekintu si kya mu Buganda era ne bagamba nti Sheikh Muzaata yandiba nti si Muganda batandise dda mpozi n'okubeera mpozi nga bamukubamu ebituli ne beebuuza ddala Sheikh oyo kituufu ddala Muganda kituufu ddala ye mukulembeze omutuufu kituufu ddala njagala owuliriza ebigambo by'amagye oyo musajja ekintu kyeyayogedde malere gano agatira bwe batinga bamaze okujja mu butto. Muzaata musajja mu Tanzania naye tubadde tumanyi nti yayiga empisa za wano tezaalibwawe simanyi omusajja wa ggwanga ti watasobola kuba musoga tasobola kuba Muganda tasobola kuba oyisina Muganda tutumanyi na ggwanga lya ayinza okubanga yono Omunigeria gwinalaba ne desire yawemudde Buganda era aveeyo yeetonde. ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi saavugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenyawukani ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi saavugiddewa ani gwe